eggwanga lirina ebyandyagadde kukola naye kukola ebintu ebyo bikolebwa ne sente ziva mu musolo. So ekibuuzo kiri nti bwe tuba nga tutegereze ne sente zitwagala kusolooza, ekibuuzo kiri nti zigenda kusoloozebwawa? Kati ojja kulaba nti amakubo ge tubadde tukozesa bulijjo ngakyukamukko. For instance, ojja kwesanga nti abantu babadde balina mayumba gaabwe naye nga bagapangisa. Ojja kulaba nga bakusindise bagiyita batya demand note or tax assessment nti sebo osandikwa nga osasula sente bwoziti nga kibadde tebakimanyi. So bateekwa kutakula emitwe makubo kyamalala agabadde tegagamanyiddwa agutujjamu emisolo nga gino. And tuyinza obutazituukiriza oba tuyinza n'okuzisusamu. Naye eno budget ekomekerezebwa, we are almost there. Eno ekomekerezebwa. Era ekibuuzo kyali bwe kityo. Tunaatuukayo trillions 35 zaali 32 tunazifuna. But we are passing it. Ekyokubiri kwe kusiba zituyita leakages. Kinasoboka kusiba leakages. As late as yesterday nalabye abakulembeze ba district y'e Bushenyi bona nga bakwatibwa. State House Anti-Corruption yabakutte abo butandika kusiba nati leakages. Era ojja kukosa jjo walabye IGG nga ali kuzakazinda alambula ebizimbe bwe baamala kuwamba era n'alagira government valuer abibalirire mu mwezi gumu amuwe report babiteeke katale. All that is money that was not expected. Nezigenda mu financial year zigenda kujja. So bwogenda ng'osiba nati naye no nga bw'oyingiza we shall be there.